forget in your life. Ana ayarua adaro peko para ini ora par kinde mawinji bi pasta ena wasa be binu ko kaneno kuanga masendi mana kanindo ngo kinde ma ewis nga bis kaka indie anindo mana shamu de avutu endo masendi para tie masendi mi ora par kinde mawinji bi pasta ena wasa ka biana eno kuanga endo gin mamongo temu irami aishe nga bis birtin abe nendo agambye azokwebaza mukama katonda yajja wano ku Lwokutaano nga tasobola kutambula nga tasobola kulya nga n'abeewaabwe bamaze omujja mu mikono nti agenda kufa naye kati amaze okulaba nti tajja kufa. Ekyokubiri alya ate alisa okukola exercise agenda bweru yeenaabisa nti pasita ekyo akyebaliza mukama. Yono omukazi ow'olubuto yono katuddemu tululabe. Swollen belly. Bamuleeta ku Lwokutaano oluwedde She's the one who came here. nga tatambula. Last Friday she couldn't walk. Kati atandise okutambula. Right now she's begun walking. Kyabadde takola atandise okikola. What she couldn't do before she's now doing. Neera n'okwenaabisa yeenaabisa alya bulungi kati akola exercise mutwala wali waggulu n'alya emmere n'emukomyawo ng'atambula. Kale abyebaliza na mukama nange ekitiibwa nkiddiza mukama olw'embeera zatandise okundaga. Kati otambula. Atambulira ddala bulungi. Tambula tulabe. Washidi. Aha. Ate omukwata muliki. Bambi. Obulamu butandise okukomawo. Life is beginning to refresh. Musumba yekululwa abadde tayagala n'okuddayo aŋŋamba nti leka mbeerere ddala wano mpaka ennaku zange nga zituuse. Ne mugamba namuwadde ennaku mmeka? Ennaku 12. 12 okubanga awonye. Okubanga awonye. Katonda kamaliriza omulimu. Let God do his work. Rashid. Ffe byawano si byanzikiza. Mujja ddulaba nga luli flat. Kiki olifa tuweerabye? What is it that you cannot forget in your life? Nebaza Yesu lw'okuba nkyali mulamu ngwendaba ono mukyala mpulira n'obujulizi kye. Kale Yesu yebazibwe. Nebaza Yesu lw'okuba nkyali mulamu. Nebaza Yesu okuva nazaalwa paka ne